Ogambye otya? Nafuna manager mpya. Terusobola kugoba. Bete yasobola kugoba. Oli musajja w'amaanyi, oli brand sebu. Nundi oli brand. Abantu beekubidde endulu ew'amazeeri. Abaki? Abannokumbu bafumanya nage principal ekimbonyabonya butamanya luzungu. N'agamba omuntu ava e South Africa. Omala ennaku 14 nga togenda bweru era n'ogirinnya. Omuzamu speed naye era nodda. Mbadde nsaba tusooke tubuze ku batulaba. Then tutandikiraawo bw'oba oyagala okuntwala. Bannange abatulaba mwebale nnyo. Channel yaffe Kaliro Boys. Ndi wano n'omwami Brian Wakomu ku bannamawulire bensinga okwegomba. Mu media fraternity. Tosiiga nnyo kana. Sikukuba nnyo kikopo naye be bamu ku bantu abakolaganikika nabo. Manyi waliwo bannamawulire. Kasita amala okwambalayo obusuuti bubiri mbalaba nnyo ku NTV awo nga kyamagero. Kasita afunayo obusuuti bubiri. Ensi n'asooka agijolonga n'atandika okubuuza oyo akola wa? Ono akola wa? Kyamagero yagamba takumanyi. So aba tamanyi kasita wano w'onsanze w'ensula si waawe si yasasulawo. Muzibu kibonera ne Kyamagero. Kyamagero yagamba takumanyi. Abavubuka abo bamanyiira. Kuba siri malaaya mbu neetunda nti buli omu alina okumanya oba ndi mmala kwina. Naye ekyasinga okunnoma kye yayongerako nkola wa? Gwe Minister of Public Service. Andu Kyamagero. Ngenda munoonya akanyinyonnyola obuzibu bwammwe buvaawa ggwe naye. Sirina buzibu mu bantu bensobola okuwalana Kyamagero times ndi ku ntalo zange eza byabufuzi. Bobi Wine Museveni ate mbifunamu era singa sibikola. Bifunyemu ssente nabawusula sawa. Sigoloza nsasuzaawo manyi avuka batulabireeyo mu kkubo. Balooza tusula bubi. Tusula mu Katanga. Kitegeera so kisasi ku apartment Katonda ya musanvu Katonda akyatusaasidde kuba nti mbeera wano n'omwana wange oyo mukyala wange Tasha osanze taliyo n'abalala benninaayo bampasa mbeerako nga mugamba nti bampasa zijukidde mirundi nzijukidde amma bampasa naye we bampasiza weewala n'abalala nabo basabe babawase wamaanyi babasabe babawase so wano wembeera wasiza wamaanyi nga neewummuliddemu nkubidde essimu zibadde sanga musanvu nga gwokyebase mbadde neebase kubanga siraba kinkalukanya nansi tegera ogenda n'okola naye ogenda okubitunulamu nga zokolawo zoonwa teziwera birekawo nga BMK noga nti nebyoyina nga BMK birekawo muvubuka gwe omwana oyo njagala fast forward now ogenze noyogera ku gundi ku Andrew Kyamagero ekyovayo nagamba yakubuza omulimu gwokola egadde anyumizaako nga kyaliwo okola mulimu ki ndi mufere anti okukola si kwe kutula mu office omanyi mulowooza tuyana kubanga kwegadanga bw'oba okola genda ali mu kisenyi we wali abakola omusana gumwokya nnyo kana 15 gwokola ki naye kaakati nze ekisooka ze ndi director wa company bbiri gundi Unicare Safaris eyatwalize ate nina ne foundation eyamba abaana eyamba abaana agita lifted charge so simanyi wamu beeyamba nange mwini mubeyamba nange mwoli nange nizo okuba nga director nga naye bakuyambira twaza biki eparking ze nina mukulu wange bamuyita Pade personal assistant wa abadde okyanyumiza omoloka gezi parking tukozesa za tourism Pade akola ku ministry ya tourism ogambe personal assistant wani waba minister so omusi babiri president yamuteekawo so gwe mulimu gwogwo ntegedde lwaki so Honorable Kiwanda yali omugenyi omukulu nga nzigulawo kampani offices ziri luddawa era bwe mbanjaga kugikozesa yamba ku sente offices ziri awo Ntinda weziri waliwo mukwano gwange abeerawo tulina ne website sebo number ne Facebook account gwe mulimu page so osobola okugendawo ku website yaffe n'olaba bye tukola nakatwalizimu yafa
olwa covid abalambuzi abajjamu teriyo omuzungu gwogenda leeta mu Uganda nga 60% of the population teri immunized atya so abazungu ate bafa nnyo okulamu bwabwe to the extent they pay insurance asoka nagugolinga nagamba Uganda eri mu red line oba teri mu population bagwemye bameka kakati wano mu government yaffe nga ne 2% terinagemebwa tosobera ba tourist kati awotwaliyawo otyanga gwe ekisooka family gyenvaamu sinjavu ekisooka nina mukulu wange hamu mwenamu musimbyemu olusege gwekaye isima mwenamu musimbyemu olusege anti ali bagendayo nga bakozi ate nze mukolera kinza mpanga wa family naye nagamba onteke ku mutto wagaana kojja nsereko Muhammad gwe yakuba isimu ekikokole wa Muhammad Nsereko takyakwata simu za isimu isima teyamanya bumanya ngeri yona nebo gyapareti tegeera munsi yonna obanga sigwayongera ku muntu tegeera waliwo abantu nga gwabongerako ate waliwo abantu nga bo be bakwongerako kati olina omumanya ebintu bibiri mu nsi nakwongerako nako kyomuyamba kati omuntu yenna nga ye yakwongerako ebiseera ebimu olina ebintu okubirabanga bibiri singa bw'oyagala bibiri naye oba gwamwongerako osobola okudictatinga terms sembaga ye yabaawula isima tebamuyita naye ati naffe ba relative teyatuyita because of COVID kakati kojja Nsereko alayika alina bakojja be nga 7 nga ne muzeeyi mwali nene mwami mirundi senior teyagenda kulwakuba byali by'abantu batini olwa COVID. Olunaku olw'eggulo Kamyoli bwe yadde ayogera yagambye nti bwe yabadde amaliza interview mu gye yadde akola yabiginze up Bebe Cool n'alyoka akola ati Bobi Wine mutuufu bamuyisa bubi bwe yajja mu Nuupu nze nalimu waliyo ku Nuupu bamumaka bagimuma ne bagiwa bamumaka Latifa because Bobi Wine alina bayimbi be yawa kadi Bobby ba Hildaman be yaziba bali manyi kibiina kyatuula bagana primaries nekidda ku selection yalimu ennyindo y'omuntu kati selection bwe mutuula ne mugamba nti ebya primaries abantu tubaganye okulonda besalirewo kati oba toyina ngeri gyojjamu nnyina ekibiina nti yeyatudde n'alonda because it was selection gwe kwate byalwe singa basimba layini Kamiliyoni yandikiriza ne bwe bandigambye nti ba delegates balonde era yandikiriza nga ba delegates tebamulonze mu open naye bino nti ate taddewo akakiiko ate kasooke katunulemu Busulu wakati wa Kamiliyoni ne Bobby they are competitors, they are not partners. Bili Diamond Platinum n'abayimbi be Kenya, they are in the same job but partners. Buli omu ayagala kwongerako munne nga bw'olaba Man U, nga bw'olaba ttiimu z'omupiira nti kumanyi Ronaldo gayina naye okumanya kwamanyi omupiira yandigusambye yekka naye bamugamba nti olina ttiimu namba era ttiimu eyo abantu abalala 10 mukole 11 naye ng'era omupiira gugenda okugwa nga man of the match ayinza okuba abadde ki Ronaldo kakati bano bo tebalina competition eyo Bobby ne Kamiliyoni bo ba competitors tukompitinga era ebigambo byabwe obiraba onsinga ki nagende wa principal card yali yakukwegoba ate yatuga ebitalina makulu tebiwa kati olwo aba agenze beya nnaku kyeki kwe kutandika okubasitinga tegeera kwa Kamiliyoni terina kimwogeza yabadde alina okusirika emmotoka ogifunye goli ofaaki naye naye kati otandise okuleeta comparison anti n'oli yabadde amwogeddeko anti kakati kankubuulire omuliro tegugoba muliro tegeera kubanga bonna Kamiliyoni bye bamukola ne bwanatula ku TV nabigamba ensolwedde abannopu balinamu abagwagwa babatategeera
Tinomulala naye ki? Tovuma abantu banuupu. Nomulala naye muki? Muntu. Ale ne Chameleone naye nabo abagwagwa mbawagizi be. Botajja kukeera ku macho ga eti Bobi Wine akola ki? Wana abawangudde. Osegera. Kakati n'olwekyo competition eri mbawagizi baabwe. It cannot be a competition of fair comparison. Kubanga Bobi Wine asinga Chameleone. Status kati gyaliko. Amusinga. Buli kimu finance alebiki. Byonna musinga. Talina ono kyamukusinga. Chameleone tobisa amati naye gala. Anti kakati nagamba omuntu nti Bobi Wine. Waddukira ku level center engeri gyazifunamu ajasinga Sudi. Afuna nyingi nnyo Bobi. Amasaza ga America gokka gayina Nope Chatters meka. Nope Chatter Boston, Massachusetts, Nope Chatter California. Bakunganya sente meka omwezi. Ne buno mu parliament yali tabwetaaga. Yali tabwetaaga. Bobi Wine mugagga nnyo. Very rich. Bobi mugagga nnyo. Era Forbes oganti asinga Diamond Platinum yakaya. Forbes tebakola nsobi. Amusajja wange tebamuteekako. Kakati nanyiga. Diamond Platinum Chameleone oyo Bobi Wine ku level ya sente biveeko mugagga nnyo. Bakola mudda ku mudda. Ne bakola drone mu lunaku lumu. Mudda ku mudda kitegeeza. Mudda ku mudda Bobi Wine byaleeta okunganya sente mutwalo. Ezo tezina accountability. Ne bagenda ne bakunga gwe mukalulu kokka nalabye sente gesitalabangako. Nkozi wali kyali mu NUP ebisebe. Abantu beebwerwe. Nawe wafunanga weyagalanga. Nafunanga. Nekati ofenjala. Nafunanga yabampaayo $5,000,000, $10,000,000. Layire. Kati saa tozirabako wadda wakyamu. Abo abaana basawudda madaada bagagga nnyo. Be babanga wakati mu ssente. Babobiyange tebaafuna. Naye kati mu bintu by'essente kwa mu Uganda omuntu okuba nti osobola okufuna obukadde 10 nga tobukoleredde mu wiiki 2 kwa abantu bebweru kati obo $1,000,000 meka $3 ogwa dola $3 kati omutunga $5 egya dola tujjeko mu 7 talowoozamu yalabira kisoboka twetaaga sente okujjako mu 7 nti kisoboka naawe yalinga abannayuganda ebweru bali mu Hollywood abannayuganda gye bakola abamu balina international companies ennene baliyo bakola muzitotomaanyi kwaba mazeeyo ebba muzicoca-cola muzigolvo balina eyali yabagaye nti Museveni wakugenda. So Bobi yali abagambye nti esaa yonna tumuggyako we are moving a dictator. Exactly. Ne basindika gavumenti nemukwatamu nemuzza ku ndagaano enkozesa yaazo omanyi bayinza ozikuweereza naye ozikozesa ate gavumenti eyinza okukkiriza ozikozesa nga teyagadde oyagala kutandika butujju gwe kwata $1,000,000 ogende wali mu banka nti oyagala zijjayo ku akawunti bajja kugendera be manager bazikendeza kati $3.5 zokka bweziti ogenda ozijjayo ku akawunti lutalo because government erina okuregulatinga sente anti aba ziriwe waka Bobi aziterekawo kati anti kakati ayina akawunts ebweru wa Uganda. Bobi Wine ayina akawunts mu nsi ezisoba mu 13 eyo gyaba agenze nti agenze bweru simanya agenze mu bya Nope bakulimba abagenze kebera ku majjani agenze kulaba sente ze na business ze ng'eje zitambula ng'Escoba we yatambuzanga enjaga e Colombia. Bobi Wine byakola Escoba byakola Escoba yafuuka kwa member wa parliament engato bazimugulira mu parliament. Escoba yajjanga ayambadde ebyekiyaye mu parliament ba AD be ne badduka ne bamugulira esuuti ne bamwambaza n'engato era nga bw'oyingira parliament ne bajja ne bakusiba obuguwa n'engato kwa mu Maidin Escoba gye yali ava yazimbayo amasomero nga yakolera abantu b'ebintu byabeera. Bobi gwakoppa kati Bobi Wine akoppa Escoba
Bobi Wine ne sente nga Escobar nti omuyaga yafuuka w'amaanyi n'ayagala obuyinza. Bobi ekyomuyaga kijjeeko kuba atakyanywa njaga. Buyaga tekitegeeza nti njaga eneeyisaayo traits nga we tugamba nti Museveni muyeekera tuba tetumuvumye. Olutalo lwa 2020 gumu lwali wakati w'abayaga n'abayeekera. The war between the rebels and the Ganjamin era nawandiika ekitabo. Wandiika ekitabo nga taata? The war between the rebels and Ganjamin. Museveni yali wano, Bobi Wine yali wano akutte omusogoto gwe, Escobar bali wakati. Olutalo lw'abayaga n'abayeekera. Lwalimu obubbi bungi babbalamu bonna babbajjo ba Bitex buli mubbi yali mu kalulukano kwate kwali kujjako nnyo Museveni wabula lwali lutalo lwa byanfuna bayaga n'abayeekera kye tuyita economic war. Museveni ne bamukanga n'adduka ate ssente nga bwe munyeenya omuti ebibala ne bigwa kati lwali olutalo miliyoni 5 Bannayuganda basimbanga layini ogenda okukola ki okulonda bo baali balowooza ki kujjako Museveni. Anti politics azanyibwa ebintu bibiri. Ekifaananyi ky'oba olaba nyinza okuba nyambadde essaati yange eno nga njeru naye ng'ali ewala agirabanga eya bbulu era ayinza okuwakana naye essaati eyo si njeru ayinza gyabako akayero because lights babikola nnyo mu studio nojja n'essaati nga ya white neefuuka kulimu nga bagirabe ewaka balaba wayambadde kulimu essaati nayo tekimunyumidde singa yataddeko wayambadde so ne politics waali because abamuzannya baba mabega abakola bino byonna bye tulaba bo tebalabika abatuula wano nga bwe tuteesezza ne tugatta amalajja atukolera omulimu trillion neyo budget emisolo ya trillion 45 zimu collecting emisolo iPhone ezitowa company iPhone ezitowa kyenkanaki ezo setu busabi umpire bungereza azifuna ati zonna ze mu collecting emisolo ngegwango musabi umpire azifuna wamma lulina laba Messi bagamba bwe yava mu Spain nti ye musambi yali asinga okusasula omusolo Spain era bwe yavaayo economy budget ya Uganda emisolo gye mu collecting ku URA engegwango mu company ez'amaanyi ennyo waliwo company eri Saudi Arabia ezitowa trillion 2 eza dola funding East Africa ne batuzimbira amasomero ne batuzimbira amalwaliro East Africa basobola otuzimbira amasomero ne batuzimbira amalwaliro Bill Gates ku sente zalina nga yasazeewo ng'ekisa kyamukutte nagambye Uganda eno kanjiyambe tulina districts oba constituency 10 meka kati buli emu alina capacity egizimbira ekisaawe ekyennyonyi n'agizimbira eddwaliro n'essomero eddungi naffe sente zetukuŋŋaanya wano nnyingi omusolo ati nemugubye no corruption yandibadde awo naye ne Uganda nsinjavu tusuubula ki international market gondi baana ba maid ekifuula ziri amawanga superpower zina company kwe zeesigabye because we must have a broad private sector buli woera ne private sector nga nnene ng'esobola okugula ebintu ogenda mu dduuka wali n'oyagala essaati eyo tekimala you must even have the power to purchase so what is that power? You must have money. Okay. So in America they have a bigger private sector which has power to purchase. Kati mwe from Uganda tuna abasajja balina muko wano bahamu Uganda wo talaga energy talaga power abagati balina responsibility bili mbuli mu Uganda okudeveloping ebitundu byabwe n'okudevelop azimbye agricultural center. Okay. Ekisaawe ekyo agenda kimala ekyomupiira yatandiseewo bino ebyokusoma nera wagana okunteka ku mutwe wantekayo ko luli naye tudde okuddayo ke wa muganda waffe he has those good programs. Second, abagagga abasinga government shadows abali mu government babateekawo which is difficult in America. Nalabye omugagga omu bwe yafudde ebyobugagga ebimu twagenza okumaliza nga batugambye byabali mu government neŋŋamba
But close and you can get the house go ye. Custodian bakuumi. So ekyo kiba kitta system. The government, you cannot be a regulator of policy and laws ate nga naawe oli musuubuzi. Kibanga minisita w'amasomero kubanga alina amasomero. Era bwe kiri. Kati gonna regulating otya n'otabigeza. Ikulizo storm muyingo amanya amasomero galina. So kati wano wosanga omusajja minisita wa Labour nenga company ezitwala abantu ebweru. Ayinamu kati aregulating ate yeeretera amateeka agamukana okukola ssente. So Machivelia, Karl Marx akyogera, when the people who are in power become appetitive and start to be businessmen, in fact, Uganda's ekyapa kya State House tekirabika n'ekyenambole. Nambole kisawo. Nambole yali nnene nnyo. Buva ku obwo obutundu bw'olaba nti kati tusigazizza kisayina parking. Neryo nabagenze balibba balizimba. Era bana gye bakolerayo gasimanye ekisasa zino pati ya kisawo. Yonna Nambole yali nnene. Era ekyapa tekirabika. Tekiriwo kibulanga balibbye kati Nambole esigazizza kasaawe na parking. Nambole yali kisale tekikyakola kubanga tekikyali ku mutindo. Gwe tulaba nti waliwo yateekawo palonia baasi ze yazipakingawo. Zaana. Anti ye tendanti. Gwe tomanyi ng'emizo. Bya tenda. Yatudde ku ttaka. Buba oyagala kutunda Nambole. Gw'ogulawo. Ye atuddeko. Naye ebintu bino byogero birinako bwino. Ate birinako bwino biri ekyapa genda okireeta eky'Nambole. Genda olabe ku mulembe gwa Amin Nambole yali eti. Abachina bali bagizimba through Mandela bali bategese ebereeti. Ettaka lyerubo watwalibwa investors zimbekeddwa lugo olabawo ekizimbibwa. Bakubawo ekibatu tekiriwo. Ne bagundi bennyini ababaka babagenze tebabakkiriza kuyingira. Komiti eya commissioning ettaka eryo tebagikkiriza yingirayo okulaba eddwaliro litambudde bitya. Liba ggwanga ki? Nile owagira bali mu buyinza bw'owagira bino. Nze ndi independent njogera bituufu. Nende wagire nani? Sina gwe mpagira zigenjukira bituufu. Werekeddewo space eri school of doubt nti bwe kiba kigize eno ddeero. No. Omanyi ko mubanga mwenna muli bazibe nga waliwo ayina eriiso erimu yafuuka kabaka. Nine eggwanga tetuli bazibe mirundi. Yesawo genda mu maaso. Ganaaba kunona nze siriiwo. Kagali mu nsi. Omuli omuntu agga nti yawangula akalulu ate alina opposition leader. Ate wawangula akalulu. Lwaki olonda opposition leader? Ate lwaki olonda opposition leader? Kati ogenze ewa Biden. Mune banziba akalulu nze yawangula oti. Ate opposition leader gwe walonda. Kati osobola okuba faaza ate ng'oli musamize. Ne bakuwa obwakaliddinaali. Lwaki yalonda opposition leader? Kati nti mwekubanda obo mubategeevu tebikola kati ebyo tubyogereko nabyo tubibagire. Kati n'olwekyo ebituufu bisigale nga bituufu n'ebikyamu bisigale nga bikyamu batunayamba eggwanga lye. Naye tekitegeeza nti kubanga bakubbidde wali mu luguudo. Genda mu katale gende wakoleka. Asi mu katale sinagenda waka kuba bakubbye mu luguudo. Naawe ate n'ojjayo ate mundu ate n'okuba buli omwaliwo. Kati kiri oba okisse. Batwandiwulizaako kimu bakubbye ani akubbye tumunoonye naye naawe atosse. Omuntu bw'akulinnya kati n'omukuba olubi. Tukola misango ebiri. Ekikyamu tekitegeeza. Tekitegeeza tekifuna kituufu. Kyobanga amateeka baga nti you come with clean hands in law. Ekyataasa. Mirundi odabikiranga omuntu ali well informed. Naye abantu bwe bakutwala ku social media si bw'oli. Twakomukolerera abantu. Fe tetukolerera abantu. Tukolerera Uganda government. Nedda Uganda. Mirundi okolerera government. Kitegeera. Abantu ba social media abamu bamanyira. They tend to think that ensi egenda balinda. Ate mu Uganda ekintu ekizibu abagezi basigadde bati ne babalabanga balalu. Mirundi gini emba njogera bya kisiru lwaki ensi emanyi lwaki temanyi gwe oyogera eby'amagezi. Nze manyisa omirundi. Angamba Gamba bali. So we don't have time. We are working for Uganda.
We are working for the next government. And Baba and Abaloza, for you, you're not working for Uganda, but you're working for the government. Not just CTV. Because government is daking kwata ko butere. One, there must be stability here. Okay. So that abana no gola bye tabani wange n'omukyala wange babeera mu nsi talimu kudduka kimu oba naawe so that video zino tuzikwata ng'ebikompola tebiyita bwekiri. so ayagala okuleeta ebyo tuddeyo gye twava olwanagana naye okuzza Uganda gye yava because tulina gye tuvudde ebyobufuzi bitambulira the history of countries is a history, the destiny of countries is their history kitegeera so ffe wetuwagiriramu Museveni wantu wamu ku security naye bisigadde kola byonna so olugenda ku social media n'ovuma Museveni n'okola byonna naye kasita okwata ku ddembe lyo kasita okwata ku stability y'eggwanga y'eggwanga ofuuse mulabe waffe era Museveni alina ekigambo kyatera okukozesa we shall deal with them the way we have dealt them in the past tujja kubakolako nga bwe twakola ki tubadde tubakolako ebbanga lye awe tukkiriziganyira bwe musanga mwami Museveni awe tukkiriziganyiza gw'osiiba omusanga enkya neggulu bwe musanga osiiba omusisinkana enkya neggulu bwe musanga awo wokka we tukkiriziganyiza ku security so bonna abo abaagala okwesimbawo bapulinsipo bammwe simanya baani apulinsipo mwawule mubali kubayo banjawuloko anti awo eggwanga bwe mulitidde mwe mulowooza nti eriyo kabaka owookubiri awaliyo kabaka omu ye Ronald Mwenda Mutebi owokubiri afuga Buganda gunde aibene kitegeera oyo yekka butasobola kubuuza lwaki okoze kino kwa obuyinza bwe buvaaki eri Katonda yazaalibwa ki kabaka yazaalibwa mufuzi yazaalibwa mukulembeze tegeera naye kati bano abammwe abaze mu politics okutondawo obwakabaka tebasobya that nonsense tebagambwako kakati abana bakyakumumanya ku social media sirya mwabwe kakati gwe tugamba tasobya tagambwako ffe ne tubamanya gerutinyankole lutasobya ne lutahabulwa gemanya getwabawa ono gye baali bawoza tasobya tagambwako simanyi tabuliriwo mugamba tibuhabulwa kati oli ye lutahabulwa ono ye lutasobya saabanopu be balutasobya mu lunyankole bo tebasobya era tebawabulwa which is good to their ideas. Okay, in conclusion, Chameleone kyeyakoze kyabadde kirungi okureplyinga Bobi Wine n'okumuteekamu eyo level gye yamutaddemu munda byakoze kyabadde tekigasa kuba alina ebyokufiira Chameleone yajja okufiira okuyisa mu Bobi amaaso kubanga when you engage in your war you calculate what you lose and what you get. Sometimes, ngambadde ku level ya Chameleone, keeping quiet. Banji nyaba ine bibagala kugamba Bobi Wine. Banji bankubira na masimu. Nyamba baba nange kanoka mungambire. Powerful people nenga bati. Bayina ebyokufira. One, bayina businesses ku social media. Tasobola nga balinayita mu bantu nga so Chameleone yabadde alina okusirika kati ye Chameleone yandiise mu muntu ngoba manager we yandikubidde eggwa akasimu yandikubidde nze oba isimu obaani gwe mulimu gw'ababulooga nkwabye nsasula mwabye Chameleone kyeyandikoze nayo bansasula nkwabye basatu ngoba wawino genda omumbuulise ki naye kati wootandika ne bwe najja okupa kadi teyaje bajja kubuuza ani yakuyita weereeta bajja nakuba nti wali mbega
Ffe twamulabirawo ati balina. Ffe twamulabirawo oyo. Simanyi maaso ge bakozesa kulaba. Balina maaso g'omunda internal eyes. So kakati you are giving a lot of time to nonsensical beings. Don't even require that time. Kamiyo ntomukuba nnyo naye kale oyinza okulaba ng'eyakoze ensonga. Secondly, ufunye Range Rover. Vuga Range Rover yo. You are only answerable kwe yagikuwa. Can now these noise makers, most of them are jealous. Chalina kye baagala. Waliwo atajagala. Ate yatagala Range Rover. Abantu tubawa busenya. Nakuyimba ekyalo kyonna. Gundi no yangulira akasenya. Gundi no yangulira simanya cake, birthday cake. Cake is ngano na sukari. Ne Range Rover. Ne Range Rover ekwata akawumbi. Kawumbi toyiseewo nnyo. Kawumbi tekawira. Toyiseewo nnyo. Bavubukamu abamanyira emmotoka ezalayisi. Kawumbi tosiiga nnyo mugaati. Nalowooza nti sente za Uganda zirimu vali. Ze dola mmeka? Munoga ya mbiri kwezi. Ze dola mmeka? Akawumbi ze dola mmeka? Abatulaba bajjemu ebibazimba. Fasi buli kyenjogedde nti kirimu amagezi. Nawe bimanyi. Kisinziira ntegeerayo. Waliwo byenjogedde nga bisukuluma ku ntegeerayo. Naye tovuma birekera abalala. Ababitegeera. Ababitegeera. Kitegeera. Naye mu Uganda ne program zibatera ziteekako parental guidance apply. Ino tugiteekeko. Naye kakati mwezamu ate temuziteekako. Piggy. 13 and above. Piggy. Parental guidance 13 plus. Kati atatsomangako mpaka ku level ya degree. Ayinza obutategeera byenjogedde era bebasinga kati okutubonyaabonya. Senior 4 dropouts, senior 6 baana bato kati balina amasimu. Tabitegeera. Abamu abasindika Saudi Arabia babonaabona they are young. Alikuwa wifi yabwerere esimu yakagiraba. Amaze okuyonja toyi, amaze okusimula ennyo amukabina nga wadde essaawa emu okubeera ku internet. Awo mulemu. Kati kuba alina essaawa ekyo tasomaamu tawuliriza. Nadduka bwa commentinga ekyo bwakivaako alina okulaba buli kimu ekibadde ku internet waatayi. Naye damage gyagenda lekekuba talina budde buwuliriza. Kale no program egenda kwata dakika ndaba muwadde essaawa ekyo alina okugenda alaba ekyafudde gundi atalabe. Kati n'olwekyo. Okay. Era nze bwe nfuuka president internet y'omu Middle East ejja kugibwako. President waawa. Owa Uganda. Niruni. Singa afuuka president. Ante kisoboka. Okyali ku original oba? Naye Museveni naye bw'atyo bwe yali. Osuubira chance. Era waliwo omunene omu alina mu gavumenti yagala ati Museveni bw'afuga eggwanga lino ne bakanembwe. Golina chance olina hope ento sokufuga eggwanga lino miruni. Politics afugibwa ebintu byonna. Influence and advantage. Influence ogira kuba tata abadde mu gavumenti. Advantage njina mu forward. Anti kati tolina maanyi. Sogera nga abbo. Tolina maje. Kati ekibula eggwanga lifugibwa bannamagye se. Nkyo kituufu but politics is a game of values. Kolira bayimba nnyo Muhoozi project. Tekyetaagisa afande Muhoozi kufuga. Ne bwafuna tamale n'etuulawo ku ntebe. Yena abeera emabega. Nga Moi. Moi yafuga Kenya? Nga Moi bwe yafuga Kenya. Nga famire ya Kenyatta yefuga. N'essaawa eno. Nga Moi yaliwo. Nga bw'olaba sekandi oyo. Bwe yali ne Moi. Speech azisomanga we bazimuwadde. Tayongeramu. Aggulawo Bowawolo. So Moi we yava ku bukulembeze emyaka 26 obuyinza n'abuzzaayo. Mba na Kenya. Mu famire ya Kenyatta. Abannange mwebala omukisa guno kumumpadde okufuga Kenya. Era bakibaki bonna abazze bafuga Kenya. Endigemu yaabwe yali yakulaba nti mutabani wa Kenyatta omutamiivu gwe baali bavunya Uhuru afuga ki? Wetudda Uganda wedda. Nti ensi kasita ogyavuwaza
nti abantu baavu banoonya mmere yaki twandulabako omuntu nga afugira maaso naye ng'afuga ali mabega kyekiddako ekyo kyennyini bakire ku makya bagambe nti kati mirundi ye president naye ng'alina orders za receiving bamaama akadaaga abeerowooleza system tebaagala yagala nnyo sipiika aliko Jacob-Oulanya wa UPC ne maama Amongi wa FDC baje baafa kakati bano bamaama kadaaga abajja okukayukana ku ddobooza getibane ezo sente zaalazeewa government tebaagala system kubanga system erina okubeera nti abatuddewo si be bafuga bintu byakudda mu lukuubo etteeka lino bannayindikozebatulireke sipiika alina gwakola kigasooka okwebuuzaako ali ku faamu ye lwakitula gwakubira si pulezidenti nti akubidde Museveni alina gwe omunene gwakubira ali ku faamu ye nti kankuddire munene n'abaako looya gwakubira kyeteeka ebyo tulikoze tutya gwenge yasoma llo biyita oba tebiyita nti muzeeyire bali mu parliament ku sesoni bateesa sibanya opposition gavumenti sibaba bateesa eno bali ku masimu kyamuzeeyi ekyo tekisobola kuyita bwakati wetuleeta landiro emaiteeka mayiro landi kijja kunyiza abaganda wadde assets zaffe zitutte ku ttaka lya Buganda ne timing si yeeyo tuweemu obudde naddamu n'akubira sipiika Parliament adjourned up 24th. Yes. Mirun, ngwananye na ebisibule. Bye.